Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kulamusako wenna ali ku mukutu ogwa There is Still Hope. Gwe wenna ali mu ggwanga Uganda n'ali emitala amayanja tukwagala nnyo webali kubanga ate otugoberera yonna gy'osinzidde okubanga ate otulabira. Mukama tukwebaza olwaleero, tukuwa ekitiibwa n'amatendo, omwoyo omutukuvu afuge okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina ddala. Kaakati okumenya ebizimbe abali ku nguudo n'ebirala nga bikyagenda mu maaso, twalabye nti n'amakanisa agamu gaalugendeddemu era twalabyeko awo abakulira enzikiriza ebibiina ebyenjawulo, Bishop Kiganda n'Apostle Sserwadda abamiitinze, minisita we gavumenti ez'ebitundu boogere ku ki ekigenda mu maaso. Kakati leero omutume Umaro Mulinde ate ye ndowooza ŋŋambe nti atadde akaka oba akoze atya, nkozese statement ki? Kale gojja kyuwa engeri gy'onookisabikamu. Kakati omutume Umaro Mulinde agamba nti buli abamenya amakanisa gaffe tubakube. Buli abamenya amakanisa mubakube. Ebyo ebigambo si byange, bigambo bya Apostle Umaro Mulinde. Agambye kaakati ndowooza ekkanisa enuzuukuka. Tuleme kubeera awo bubeezi nti bwe twalokoka twasiruwala busiruwazi. Wabula yessaawa nti tukuume ekkanisa mu nsi ey'omwoyo ate ne mu mubiri wano physically. Ekkanisa tuzikuume kubanga waliyo bannakyegwanyizi ne bassekigwanyizi. Waliyo abalabe ba Kristo nga bo beekwese balinda akamenya konna basobole okuba nga batuusa obulabe ku ki? Ku kkanisa. Ebigambo ebyo njagala osooka obeewulirireko omutume Umaro Mulinde nga agamba bannaayi bwe twalokoka ate tetwasiruwala. Buli abalumba ekkanisa nga bamenya mateeka mubakube. Kale kankomewo. Mukama ffe yeebazibwe nnyo, mikwano gyange mwenna baweereza ba Mukama. Amanya nze omutume Umaro Mulinde. Njagala okutuusa eddoboozi lyange lino ku nsonga y'okumenya amakanisa. Kale nno kino kiragidde ddala nti abalokole oba mwagala oba temwagala mulina okuzuukuka mwenyigire mu bukulembeze. Naye bwe muba mukyali mu kulowooza nti abatabaagala bajja kubakolera amateeka amalungi, awo muba mwerimbye. Tulina ffenna kusoma Koseya essula 4 olunyiriri olw'omukaaga. Mukama yagamba abantu bange bazikirira olw'okubula okumanya. Kisooka abantu ba Katonda naye ate bazikirira. Okubeera owa Katonda tekikugaana kuzikirira singa wabaawo obutamanya mu mmwe. Kati buno obutamanya obulemesa abooluganda okwenyigira mu bukulembeze bwe buvaako amateeka amabi, ate n'amateeka agazze nga gali ku bintu birala. Abakyawa enjiri n'ekkanisa ne bagakozesa kubanga temulinaayo bantu babalowoozaako bulungi. Ekirala abasumba mufube nnyo okutegeera ebitonotono mu mateeka naddala agakwata ku mirimu gyaffe gino egy'enjiri. Okugeza ekkanisa obanga ya kizimbe ekiriko pulaani oba temporary, okugiteekawo obeera weetaaga pamiti. Kale ogenda ku divisioni oba ku ggombolola oba ku disitulikiti, olwo nno obawaayo akasente katono, yogera nabo n'oteekawo ekizimbe kyonna oba kiri permanent oba temporary. Ate ne ministry zino ezigamba mbuzi ezibazaala muri branch zaabwe zivunaanyizibwa okubeera nga ziruŋŋamya oba zibaluŋŋamya ku nsonga eyo. Oluganda bw'obanga oli mukulembeze otuuse ne ku level ekola branch churches, fuba okuluŋŋamya abooluganda mu ngeri balimi kubonaabonera bwereere nga tuwoza sitaani naye ng'oluusi butamanya na bugayaavu obuli mu bintu bye tukola. Ekirala abasumba muve mu kweyisaako. Ekkanisa zaffe ekiseera kituuse tuzikuume mu mwoyo nga tusaba
ate ne mu mubiri nga tuziyiza abazikolako effujjo. Bw'otunuulira abasumba essaawa eno abammwe mulina n'abakuumi ab'emmundu. Kati nkusaba kutubuulira gw'alina abakuumi ab'emmundu. Omuntu bw'akulumba abakuumi abo bagenda kumusabira busabizi. Crusade ne night prayer ne bwe ziba zino ez'okuyingira omwaka muziteekako abapoliisi nga balina n'emmundu babeera bagenda kukola ki? Kati essaawa etuuse abalokole muve mu muzannyo. Ekkanisa tulina okugikuuma mu mwoyo ne mu mubiri. Kyenva nsaba abasumba olw'obuweereza mukunga abo abavubuka abali mu makanisa gammwe. Abavubuka abo ennaku zino abantu abatali balokole balina bannabyabufuzi balina amagaali, nammwe mukole eggaali z'abavubuka mu buli kanisa. Ate eggaali ezo zikole network n'amakanisa amalala wabeerewo obumu. Ng'ekkanisa emu bwerumbibwa kati nga bano babagulizaako n'endala bonna nga balumba. Yesu yagamba ekkanisa ye yakusabirangamu. Kakati omuntu oyo ye bw'abeera ng'aleese tractor atandise kumenya bituuti, atandise kuyuza Bayibuli, kumenya ntebe za mu kkanisa, bassebo ne bannyabo ne Yesu kennyini abantu bwe baali nga bataataaganya emirimu gy'ekkanisa, yagaye ekkanisa ya kitange yakusabiramu, yabakuba. Yesu yakuba abaali baleeta akavuyo mu yeekaalu ye mu Yerusaalemi. Kakati nno abo abatyobola ekitiibwa ky'ekkanisa nammwe mubakube mubalijje emiguwa mubatwale ku poliisi. Ekyo tekitegeeza nti muli mu mubiri, nedda, kitegeeza mutegeera. Omulokole tekimugjaako kutegeera, tutegeera. Muntu bw'ajja okubba essimu yange oba ennyumba yange sidda kumusabira busabizi. Bw'aba ng'agaanye okugirekawo mukwata kifuba ne mulijja emiguwa ne muyisaamu empi nsobola. Bw'aba mubbi oba mutemu ayagala kunzita. Kati ekintu ekisinga otutawanya mu nsi muno y'ekkanisa. Temuleka bantu kuzanyira ku kkanisa abalokole. Bwe baba nga bamenya amateeka na kubakola ku ffujjo, nammwe mubakube mubalijje emiguwa, mubakube mubatwale ku poliisi. Munaakubayo 2 3 tebajja kuddamu kuzanyira ku makanisa gammwe. Mukama Katonda abawa omukisa. Kale yoyo omutume Umar Mulinde nga kugamba nti tulina okubeera ate abantu abeegendereza. Asengesa ensonga ze oba oziwuliriza bulungi, kubanga asoze kugamba nti gwe n'omusumba ba agenda otandika obuweereza nga tonatandika kubawo kizimbe kuyiwa bulo kasoko ogendeko ku division, ku gombolola, ku municipality, ku district, osooke weebuuze ku bakugu bakuwe pamiti eri temporary eri amakanisa agatalina bizimbe byankalakalira, ate n'eri temporary eri amakanisa agalina ebizimbe ebyaki permanent eri abalina ebyenkalakalira ne temporary erimu abalina ebizimbe bitali byankalakalira. Mulekere okuzimba obuzimbi, musooke ate mwebuuzengako ku bakugu okwewala ebintu ebifaanaganako weebiti. Ekyokubiri, nagamba amakanisa agamu ge bamenye galina abaki spiritual churches, father ministries, ojja okwesanga nti branch ya gundi, branch y'ekkanisa weeti, branch y'obuweereza weebuti. Nagamba akati mu amakanisa amanene mubadde mufuna ekiwe makanisa go gatera oweereza ekimu eky'ekkumi, gatera oweerezayo ssente eyo. Kati ke kaseera muleme kwogera bwogezigana, amakanisa mugayambe ge bamenye. Ekiba kyetagisa gawa ku buyambi kuzzaawo structures mugawe ku buyambi. Wegaba geetaaga law enforcement gasobole okufuna ki, gasobole okufuna ate obwenkanya mugawe, temuganyunyunta bunyunyunsi, temugaagala nga gali bulungi. Wabula kati ne mu kaseera kano ng'ebintu byonoonese, mmwe abeeyita nti zo bulanki zammwe muveeyo musobole okuba nga temuziyamba. That is very very good, kirungi nnyo ddala. Nti nga tetunaba kuddaawo ate tugambe sitaani, ate tugambe sitaani yamenya amakanisa. Gano amakanisa nago gaveeyo gayimirire. Tuve mu kubeera awo ng'abatategeera obwalezi n'ensimbu Mukama yakuuma. Yes, yakuuma, naye ababuuze ekibuuzo, mmwe muba mukutegeka overnight nga mugenda ku poliisi ne bawa security. Mmwe abasumba abanene nga muyina amagye SFC oba Mukama yakuuma. Kakati agambye nammwe abavubuka amakanisa ago ge bamenya mwekolemu amagaali
Bamagali ge gaki nga olaba bano bano aba politics nti baba n'abavubuka agambe amakanisa mubeere n'abavubuka buli kanisa yeekolemu omulimu mubeere n'abavubuka bali stand by ng'oli wajja n'olugezigezi lw'okumenya kanisa mumenyi bw'amateeka mumukwate mumukube mumusibe emiguwa mumutwale ku poliisi bwe munaakubayo 2 3 tebajja kukomawo. Abamu bali awo bakyala kimpadde balina obusungu ku mubiri gwa Kristo, balina obusungu ku kanisa. Kakati bo banoonyayo akateekateeka mwe bayinza okwekweka ne batulugunya ki, ne batulugunya ekkanisa. Kakati omutume abadde ga bwereere, mukoleyo amagaali, mubeere n'obukumi ku kanisa obuli physical wadde n'obuli spiritual tubwetaaga, ne mufuneyo obukumi obuli physical. Abo abajja ne gaweetiye mbu simanyi baze kumenya, mumukwateko 2 3 mubakube mubasibe emiguwa mubatwale ku poliisi nti baba bamenya amateeka. Then we banaategeera nti ekkanisa yawali yawutudde avuga weetiye abala tebajja kudda. Aga amagezi simanyi oba ogawagira ag'omutume oba nedda. Tetulwanagana na mubiri na musaayi wabula n'abaamasaza. Agambye kakati omubbi wajja ng'ali kubba akasimu kange nga mutunuulira nga ntandika kudda mu nnimi anti tulwanagana n'abaamasaza. Ng'otandika rikata y'amazeeketere bw'essimu yange nkulagira gizeewo kyokka oli wagenda. Mukwate mugayezaawo essimu yewaagana muwe empi musibe mutwale ku poliisi. Tetudda mu byakusi. Omanyi kankubira ensi eno emanyi nti alokole tuli basiru. Nti omulokole niwe naamukola ekintu agenda kola ki? Tagenda kufaayo. Kakati abagambye muve mu bwa laziness obwo. Muve mu bwa obugayaavu obwo mubuveemu. Tugolokoke. Sitaani atabuse. Okitegedde? Akuwadde ebyawandiikibwa. Nze kambi kusomerwa leeta abikuwadde naye abyogedde. Matayo 21:13, Luka 11:17, Matayo 21:13, Mark oba ye Marko 11:17 ne Luka 19:6 ne Isaiah 5:6-7. Yesu ng'agamba ennyumba ya kitange n'abeera yakola ki? Yakusabiramu. Bw'olaba Yesu yakwata embooko n'asabula abaali bazanyira ku nnyumba ya kitaawe batundiramu bakoleramu bizinensi. Okitegedde? Yakwata kibooko n'abasabula. Kakati ate mmwe abazanyira ku kanisa mbunamwe mufune emiguwa awo mubalijje batwale ku poliisi. Tebajja kuddamu. Anyway, ebyo bigambo by'omukulu Apostle Umaru Mulinde n'abagaba abalokole mufuneyo abantu abali mu bifo ebyawaggulu abayinza obbalwanirira. Okitegedde? Agambye abo abantu bemula abali mu bifo byawaggulu abo tebamanyi Katonda kati tebasobola bayamba. Newonoogera kanisa yange bagimenya amanyi lubaale amanyi gundi ebya Yesu takola ki? Tabitegeera. Omusajja wuyo yeesimbawo simanyi ba MP Kasanda ne mumumma akalulu. Singa kati agenda kwemira ku fula ya Paalamenti ateeke sipiika ku nninga mutubuulire lwaki amakanisa mugamenya. Temwamuwa. Kati abagambye mukigwanira temwagala kuwa balokole babeere mu ofiisi ez'awaggulu zibayambe. Akati bwawe mugenda okuddukira. Nange simanyi naye kiddukiro kyaffe ye Mukama waffe ani? Yesu Kristo. So bibye bigambo aby'omutume Umaru Mulinde. Simanyi oba okkaanya naye oba nedda naye nga kibi nnyo ekigenda mu maaso naddala okuba nga ate bamenya amakanisa nga tebannyonnyodde lwaki oba nga tebabawadde budde. Ate abamenya abo tebakuganya na kujja mu bintu byo. Ebintu babimenyaamenya tractor n'ebinyigaanyiga eti n'ebireka nga scrap oba n'ebireka nga chapati, which is very very bad, very bad. Kanisa zino zitwagolinga nnyo. Naga akanisa ge mulaba agamanene agamu gatandikira mu bibaawo. Kitegedde? Ate buli omu alina obusobozi. Si buli kanisa ntegenda tandika n'oguzimbe ge mwagala egenda guleta nedda. Ebintu bitandika mpola mpola, ebintu bisiŋŋaŋŋana. Kitegedde? N'engalo zino tezenkana. Kati gwe oyagala engalo zino zenkane oba owakanyiza Katonda. Principle ya Katonda ya creation oba ya nature oba oli against. So tukkirize ebintu tubikwate mu ngeri ya magezi ngeri yasajja kikulu
engeri y'Abakristo. Gamba Yesu kwebaza kulwa obulamu bwange kyenva mbukuwa olwaleero obeera omulokozi era mukama wa bonsasula obutali butuukirivu bwange naze n'omusaayi gwo ntukuze okutya mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Kale mukama akunkuumire, simanyi kwedowoozayo mu comment section kwebyo mutume byayogedde, kanetolemuko katono sobole okuba nga teneyongerayo. Shalom. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.